Batuuse ku poliisi ne baŋŋamba naffe kyatulemerera palasi. Bannange mu butongole mbegayiridde olweyo lw'ekibuga mulunkwase. Taata tulukuwadde. Kati omuntu gwe walaba yakwata omuggo ku nkuuka najja n'omuggo ng'alina n'akabonero kakalabba goloozo osobola muyita ki yajja yambadde ebintu wabiraba bulungi nnyo akabonero nga kalabba oyo yani taata ejipiri kati jipiri essaawa zino byasiba bikutuka abantu mwerabira nnyo nalabye abantu nga bakyuse nga bagamba bannange palazzo ango pinajja mu nju nga mwebali naye bagamba tebayityabaddemu aisha nga mwebali munda bonna ne fango ate kati omuntu omuyimbi yasuze nga ayimba sawa nnya kuma kyobeerawo komanda mudogo yabaddemu bonna babaddemu naawe bonna nga mwebali omu bonna babaddemu nga balaze obunafu obw'ekika ekyawa bonna nga mwebali mbozi olubalaza bakafulu bakabaka b'olubalaza tubeera twatuddewo dda akisooka tukutemetemera ensonga nga bwe zirina okutambula oba nga bwe zibadde ate mu wiiki wakati neno ku nkomero ya wiiki nze komanda wano kalebula mulebuzi atalebula ne balebula bano bagambanga nti yenze mulebuzi w'ekyasa kino olina lyoleseeyo liri miyako kofini ovugaga Ntwani Bollocks nekitegeeza samuludde kukitemera nataga ku mikolo nolaba ttenti manya akasajja we kali mpuliramu pigment ale balusomesanga the red pigment miyako kofini ovugaga Ntwani Bollocks ekyo kitegeeza ye muntu ayingira ne mu kafo abasinga bwe batya ayingira wamu agamba waliwo bomu onooyingirawo bagamira batogenda banamwire bajja bakubanze nogira yamaani nze komanda wano tali mulala asobola kunkuba kubanga amateeka gwasembayo nze top kitegeeza bulijjo noonyanga abaavu kumba oli wano oba otuuse tekasotowa wendi oba otuuse ndi ne lasita mbadde ngenda kuyita lasita mani mulyago balasita baavu oleva okunteeka mu balasita muganda bali ku bintu bya kalica onteeke mu balasita falian nze mbeera ne lasita agoba sente balasita tebakkiriza mu sente kanize levo ya lasita sobola gibeera musobola kuyita simanyi yero jerikani madi dogo laga pempe waliwo lasita gwe mmanyi wekibwatuli ebigambo bya sente oyo ali ennyama soka obuuze ate mbabuuzaako mwena kansubire gye mineyongeddeko erinnya eddala bampita Archimedes principle Archimedes principle me don't entertain nonsense what if happens I'm now Mr. What if Archimedes principle 225 yes yaman wiki etambudde January alemedde mu December kituufu mubutuufu January alemedde mu yenna asponsoring omusana guno yeetaaga kuwawaabirwa omusana gulinga musana ate n'ekirala omusana tegukomye kutwakira nti gulo gwe tumanyi ogwakatonda ne mu nsawo ne mu Allah akbar andi kati olaba waliwo obeera nga ne mu December mwenyini ogiraba nze obedde omubiri gwange gwali mu December olaga Christmas ng'ensawo eŋŋamba swawumu nga gwaye abalala bagamba manzaali gwoli kuddaako kati nennaku zino zennyini zennyini waliwo okera nogana ne mutuufu era ogenda kuba pate nga waleti egamba we listen but we don't judge wiiki eyatandikira alimu ensonga nnyingi January awo January nga atandika nga biri lumu awo lwali lwakusatu Gargamel boss yongerako n'ekyasa conference natuuza press conference wali ku Pier 1 Pier 1 awo entinda bambagamba ye abala bagamba jetuma bwetuumi kina kyali press conference we yali nakola bebe calls list tegeera ekiro ekyo Kenzo we yasifuutukira n'alumba Bobby ku nsonga z'okuba nti Bobby yava n'ayogera ku bayimbi ne musikati we yaviirayo n'abogola ne bebe calls naye bebe kulu yayogerako yakola lisiti nga buli mwaka wagikola naye byonna ebyakolebwa nga lumu byonna byazikidde ng'ennaku z'omwezi 32 kye bayita okuyiwa amazzi mu kyoto ne guzikira
byatandikira kati first tebyali yes gali yakubibwa abantu babakuba bikonde mu nkuuka okitegeera naye being nti kino kyaliwo nga show ya radio emu mu ggwanga okitegeera so tekyatunda nnyo n'abantu kiwa budde lwansonga other radios obimanyi business kale okitegeera naye kyakoze nnyo ate ku first ku mpere festival eya mukulu Crystal Panda nga mutegesi ate nga inanyinisha muyembe Alien Skinny asanga palaso ku stage amukola ke fujjo nayo na bebasinga kati emintu bayimanyi tu temi now palaso agende wa Alien Skinny akwira police tena kwata palaso awo tuli kali kino tukiyite tutya ojukira omulembe guligo twayitanga ogwa Jipiri and Labongo Jipiri simanyi nabbe engiri ya Labongo nabbe efumo lya Jipiri kati kiri gyoli okukwata Jipiri palaso n'omutuma Jipiri Alien Skinny n'omutuma Labongo naye tonziza nnyo mu Labongo abantu bajja kuza tuli bakulu manyi nyinawe n'abalidde alingenda okubira tumbe tomanyi tumbe nga yina banyumiza abantu nti abana bali Skinny bazenga badduka nga olaba abantu b'omusolo we balinga nanyumya omusolo ayo omusolo gwaddira sibanga denenyo naye kibeera just kubeera ng'oli well informed kati okusoma ku Jipiri ne Labongo oba olina jja wasoma ku Kinjikitiri wamusomako wasoma ku Mufekene si kyekyo omanyi ne Newton's law of motion tozitegeera bulungi nnyo action and reaction ya equal but opposite omanyi anti-clockwise moment ne clockwise moment obitegeera bulungi kati luno lwe tulimu sijja gamba Kahima Nambi Walumbe Kahima Nambi Kintu Walumbe bazala Nambi ne Kintu bazalani bazala Kahima ne Walumbe balina abaana babe kwaliko Kagama Abaganda bazala abanyankola kwaliko Kagama bazala Kahima Kahama zali zikenga zilinga 3 nambirira kati Kaguta Kagame Kahima Kagame Kayukula Kali Rugaba nti Kintu ne Nambi babuzalira abantu yogamba bano bagayi bebazukulu ba Nambi abatuufu tugamba mbu abaana ba Nambi lwaki mwemenya mwe bano baserwanga simanyize mwefera bali be bazala zike ezifuga wagwanga ekitegeeza kati ye Walumbe yali ayita atya bano abazaalibwa Walumbe yalinga nga onalaba kalumenti yali kalumenti ekitegeeza Walumbe kwe kisobola okuyita nti Walumbe nyo n'abantu bemwaleeta kuba kalumenti esaawa yonna kukima talina luganda kuggwe okitegeera naye kali kino kyetuliko ngenda kikugerezanga for example wasoma Abakasi eyo busomesa bazikubanga nga bakuteerako kabba akasooka nga kaliko obuntu 6 akalala nga kaliko 4 akalala nga kaliko 3 akalala nga kaliko 2 nga kiri gy'oliggo wano wansi okukwata okujjuzaawo ansa ogambe nti Abakasi esooka ekubye eri mu volume buntu 5 ezzeeko ekubye eri mu volume buntu 3 kansazi n'otukuba Abakasi ya Jipiri ne Labongo ne tukwata oweeka wempe nowe machingi anko pipalauso oweka wempe netukwata nowe machingi chimenkena kwekindi kyoli okukwata oli n'omuwa volume n'ogamba nti kati ono ye yakize kwoli naye kino kitulekawa ye kiraga ki ye kati Alien Skinny sawa zino what is now your ranka ogwawa kuba kati waliwo ngafango ni boss the boss is always right nze waliwo kyennengera kati mu nsi y'omwoyo mwe kyemutannalaba the rise and the fall pose katonda bamuyitaani oli yikana yakana ina kyandaga nti waliwo agenda okugwa n'enkondo enywe ate kiba kibi nnyo okugwa mu January blood January nga yakatandika mu musana guno n'ogwerawo n'osiraana maaso makalu nga tekyali akubuukinga abadde bakuwaga ate Bannayuganda bannange bawaga Bannayuganda bapika nga mupisa omwana oyo Jipiri ne Labongo Labongo maaso kani mumusuula eri mupisa Jipiri
Imperial wakiri yalinga wa. Ani kati Imperial yambalanga vest nakwata omuggo. Nabeera mu kibira. Nabeera mu kibira. Labongo ye abeera omubwati azunga mu kizungu nakkirirako wansi nagenda keka wempe. Okitegeera. Kati omuntu gwe walabe yakwata omuggo ku nkuuka. Najja n'omuggo ng'alina n'akabonero kakalabba. Goloozo osobola muyita ki? Yajja yambadde ebintu wabira babulungi nnyo akabonero kakalabba. Yani taata. Ejipiri. Kati jipiri essaawa zino byasiba bikutuka. Abantu mwerabira nnyo nalabya abantu nga bakyuse nga bagamba bannange palazzo olinga fumbe anti fumbe takwekwe ate fumbe wagenda okweyamba apamalongo distance efumbe libeere kampani nga lipama mukono okukoma kinene kale nga yeyamba mukono nga beebuuza sa palazzo wafunyako okulya wafunyako okunywa naye ng'ate abantu be bamwabo be baali bakubyeko palazzo bantu balamu ngakubye kimenke naye kati sawa zina Alien Skin ndoza ali erabidde ani yamuleta mu game kati now the game starts omuzanyo omutufu gutandise tugenda kumanya ani yani kibanda yani owakabi yani ani kabanda ani kibanda baidayo kati wano tamu ziri bbiri kabanda ne kibanda aye mbadde ate ekisina kirowooza kyemba nkwagala inokuba kabanda ne kibanda because omunasobola kukulumba wuwo kuba Uncle P asusena yes bano basone bano ba Uncle P okitegeera ku studio naka kemotoka ze wonoona ibo bayo nyo motoka Uncle P najja mu njunga mwebali ne bagamba tebaitiya baddemu aisha nga mwebali mu ndabonna ne fango atakati omuntu omumbi asuzenga ayimba sawa nya ku machobeerawo komanda mudogo yabaddemu boda babaddemu naawe bonnange mwebali bonna babaddemu nga balazo obunafu bw'ekika ekyawa bonna nga mwebali munda omwo ne bagaana okuvaayo naye ndowooza singa baavuddeyo wandirabyo awo abantu we bakunkumuka okufa I think okufa sola kirowooza yes kuba tusobola kyewala mu kavuyako wekaabadde kitegeere naye ankopiye muntu ayagala abonyereza omuntu ngoma omaze okkiza ndi kati mbonyereza era ajja mufukamizaako wansi awo naye ate namwagadde nnyo palaso kubanga yeggayi ye bose yeetuukira ajja tatuma Chuma chigaya manja ngotekayo ebiki tatuma ngoteka bisumanyi luga ngoteka tatuma yeetuukidde naye nalabye ataddeko ereme yambadde bulungi ereme anti yazze otalo nga alotegekedde battlefield abanya amateeka gabajasabeera mu field either bwondaba omukuffe bwesikutta omuziki asooka okulaba munne yatta so ati ankopiye badde n'okujja nga etegese bulungi nga bwe yabadde naye omukulu akwira police naye game eno gye tuyitandooza kati contempt cards Alien Skin bamukubidde mu muzannyo yakoze live ekiro bamukubidde mu muzannyo gwe talina kyagenda tutugambayo kuba ekisooka twandibadde tugamba nti kati twagala ndongo tewali biri ebya simpasi bye twabaddengako wusu ne tuddamu ki mbu bagambe kati aleete olulala aleete endala anti kati buli wiiki afulumya aleete endala music tewali kimenkewo ali kati saawa zino katuyingidde mu gambling style music industry egudde tukkirize tukigaane abayimbi bano ba Bebe Cool Bobby Wine Chameleone njabba wa credit nti bakozesa bato zaabwe ze baali balina ne batandika okuyimba ngeri amakulu nga beerumba nga si bya majambiya si bya luso si bya mafumu ne bakitaninga into business ne kifuka ky'amaanyi twali tulabyeko wano gundi yasemba yashimba kalungi ne Cinderella Sani okitegeera nti bannagayi bano bagenda maaso ne bafuna bapromoters babategeka endongo yaabwe ekwebifinga ne bakitaninga into what a business venture naye kati bato yonna egenderamu obulamu bw'omuntu bato yonna ey'okwerumba ne mutematema amayumba ng'ate n'ennyumba ze mutematema oli sinti yazimba Alien Skin funa tukimanyi nti akyakola ki akyapangisa muli ku nnyumba za landiroodi ze mukuba okitegedde eyo eba terina kyegenda kwadingamu nga gwe omuyimbi tolina kyogenda gifunamu wadde n'omulundi n'ogumu ogenda keera ku macyozi kube enkeera walo tukwerabire tuletewo eggulire eddala nkeere ku machanseti ng'omuyimbi wange wano abeere nga agiragiramu wati aleete kasitanti kuname mumukawo katono bali tubeerabire temufunyeemu yadde nti gulunedi we yakwata n'oli munne yani munne ebekuba ebikonde gondi
gunedi bali wano lugogo ne Ricky Man nti wakiraba nti it's a battle ereta value added battle eyongerako but what a foolishness is buno busiru bwerere buwumba tutu mulina battle mwe muliko for you page muzefuze amawulire gona bakomanda bona banoonya mmwe babatunuza mukam nothing tobali chamanyi kitambula. This battle can't turn into musical because it can't turn into musical because omuntu alina music. It can turn. Omuntu alina. Tekyetaagisa nnyo balala kubeera na music ukasoba ng'olina ebigambo. Bro. Industry eno kati okimanyi kati tuliko bigambo byebikola. Bro. Kati kankuwulire kimusi. Palaso alina ennyimba. Ezisoba 30 nga oluyimba lwayimba abantu balumanyi. Naye era talina nnyingi atereka atenaawe. Sasa ine endongo talina nnyingi nnyo nga ezimu ku nsonga ezasinga okuba Cinderella sanyo twayi musho ya Battle of the Champions y'abakyala abo. Shiba yalina collabos n'abayimbi abateeka vibe ku stage. Abayimbi abamu ku abo sagala muyita wankwe wakati yagala kulaga Saidi. Sindi we yaona saha teyajja yimbira kushiba wabona mikwano je nenga teyajja ande tubala collabos nga tunabagenda tubala collabos dabayo collabo omuyimbi abantu bakola no collabo ino kuba ona kasera kabo session yabo ntikajeno ya collabo yakwetera wennimiro nze fama ono musomesa abayezi n'ababbi ndongo ango Palaso najja kabona ntongo sirwana okitegera nga inezo collabo ezikukwata kakati Palaso mbanga tugenze mu battle bambalireko nze sobola okubalira ko lekali nze nganze omuntu ategera music ebyaba general ategera music sijja kugamba ndi Palaso nja muwanika nnyo waggulu eri no tubisi ya musical Palaso ali waggulu nnyo ali waggulu sinagana nnyo ku kimenkena mpozi ng'olese ekyo bw'oba kirese ekyo kunti ali waggulu nnyo ku kimenkena nja kikkiriza naye bw'ogamba nti ali waggulu nnyo nti music alina mungi nedda talina mungi ali Palaso yomu ku bayimbi abaliwo ogena menya bame yakagenda okudda ate mwali temwamusuula King Saha Kenzo Gravity Palaso baida King Saha Kenzo alina luyimba kyomako gwe andi katwale bayimbi nga Kenzo aina ekibwe nalogero jagama nalia etegeera aina tulosimi aina berijja balapira netumusimu mule kale King Saha Gravity oja kweta Palaso oleteeka ene David Lutalo okitegeera ntesobola kubuusa bayimbi bali ono buusa Palaso maaso omuteekamu naye nze njagala omanyize nfiira ku mazima Palaso mwali mwamusuula naye olw'okuba kati nammwe saa zino mumanyi alina amasannyalaze akutta omumuli kati saa zino mumwogerako ne Palaso mwali mwamusuula saka free boss n'abagamba lwaki temwandeka n'enkuba ekiyaya amatama n'engayuwa mwandindesse n'enkisabula bondaba ne paper spray duka misinde kati hashtag wondabira ne paper spray yitawo buyisi misinde njagala twawule ekibanda n'atali nina fujo ligenda komawa terisobola koma why handika tuyingidde mu kalulu tuyingidde mu muliro super terisobola koma aleka ni government wano wetwagala ekana yaki ekana yakana awo muzungu wagamira nti town is life is better than village is life discuss modern life when naleta motion ngagamba should prostitution be legalized in Uganda kumbe omulama wenguletedde gabali wali bonna bawagira motion za salongo bonna bawagira motion nti kati wono sawa zino government egenda kuvayo kunyiga wadde oba mulese kuluki oba eno ganga ki kati linda akalulu kagwe awo ogenda okumanyira who is above and who is not above kokanagwe bekana abakawedde gwe lindirira omukwamu nga bwetwaga kuwa bwetugakima omukwamu neka saa zino buli group wawulidde empuuga yavuddeyo n'agamba nti alieni mulwana tujja mutereza be baana baffe ensi be yavaako kali naye akimanyi bulungi nti omwana waabwe yakula muwawa suula omuggo wakoleki yonoona omuzadde kati usaid ati omuzadde tasobya
use nawo bakimanyi bulungi nnyo nti azaala ekibi akibongerera konsani yange wana wantuze ng'omuntu yabadde ku muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo asafalinze nnyo yakutte omutwalo gwe n'agenda mu kivu n'ayingira mu kivu weebale nnyo n'omugamba kuwanika omukono oba oli wa fangoni okuwanika omukono kitaasa ggwe because nabajja netegeeza enkuuka eyo nali ku stage awo omanyi zino shee zibamu abantu abangi abantu babeera beesinzise nga wano ku stage tosobola kuyita wadde ekigere naye baakuba abantu ne babeera nga ku stage awo olaba waliwo space nze newunya ne gavumenti ya Uganda oba poliisi ya Uganda kuba byonna bigwa mu sekita y'emu eyo ebisebeera simanyi judicial oba ye judicial kuba executive ye parliament si kyekyo legislature y'abalamuzi legislative sitomera taase eggwanga tulina judicial executive neki ne legislature yegwamu bali bagundi gavumenti abange ngende wekafu mutaasa kyona kyo kiri nze kansama kanjo kye mpaddeyo kale taata kiri bwe kiti esiga eddamuzi nalyo ndirese poliisi ya Uganda abatwaza amateeka muli kuki abantu bagenda tuka ekiseera bazire ebivulu kubanga omuntu asobola genda wantu MC watali security kuba wano wema mulanga nga mukola drive zammwe mutugamba nti security eri tight okitegeera mwena abagenda okujja mugenda kubeera tight naye ekibenje ky'omuntu omu nekikwata Uganda police yonna nga bagikutte ne bagiteeka mu kivulu ekyo nga weeri awo neetabaako kyesobola kukola kuyamba abantu kubanga omuntu ogenda musamba alina abaana alina abantu balabirira omusamba wabi ate bino ebyennaku nti ebikyali byakulwaza mba otwale mulago oba kiro gwabeereyo ebbanga omuntu omukuba omugero ogu gumu n'azirika bano abaana bagambye emoto yaabwe yakagatta omwaka guno akukuba kagatto omukuba akagatta omulundi ogu kati tolaba tutandise panga fases kagatto panga ku kagatto agenda kuba imbagundeeze nga kutte panga ate kyetamanyi nti omuliro teguzikizaki bagundeeze omanyi ate ajja bakola king agenda omusajja owakagayi onamanya bakagali alawagala bategeera akagaali kenga abeera ali ku stage nga king bwayemu omwana wagisaako agundeeze awo bwetugenda kwettingana Uganda police wetajjaawo nesobola okubeera nga ejjamu buno obukundi kubanga balastamani babaddeyo niyo tuba tusomyeko ku byafaayo bya music industry zonna Jamaica America twalina abo ba PDD nga bakabi nnyo ba Puff Daddy bano ba 50 Cent nga teri abasinga ba Rick Ross nga bakabi nnyo bagaya we bayambira bino bisaatu bino ebayambalanga I'm not a star somebody loyal girl chopping in my car nga alina wano muno gwa gundi eno abakazi olabako ka firimu ka One Love Bob Marley One Love Bob Marley abaana banywa enjagamu eri firimu yes nti balasta faliani abeddala va ku bano abeetuuma neyeetuma yero jerican neyeetuma kinjikikiri naye nga talina yadde okugjako nti tasobola kusenya mannyo nga kyeyeetumye kyokka olwokuba nti yamanyi nti buli mulasita amannyo galina kubeera gayera alina kubeera nga wagira NRM ebintu ebikopperere bye tutasobola nti tuyize cultures ezitaali zaffe tetubisobolako yadde tetusobola kumaintaininga gangster omuntu yenna akozesa cocaine oba enjago oba olina okuba ng'olya bulungi ng'olivinga good life eyakabi naye bano babeera wano ng'obalaba bonna entamatama ziguddemu mbeyita bakabi mbesimanyi bababaliani Rastafari mbesimanyi bano ba Napoleon beyisa amanya agataliyo simanyi Kidongo simanyi komanda mudogo simanyi ono simanyi kochi bikoze bitya byonna bya bullshit okopa kali kyetali yammwe ovukite mugenda gisobola mugenda kwetingana bali bagayi bali bamanyi okulwana battles katugeze for example Tupac Shakur bwe bali mu lutalo lwabwe ne ono gayi naye yamala n'atufaako yali ani oyo gayi bwe bali balwana Tupac Shakur waliwo ne gayi omulala we baali Biggie okitegeera baali na battles zaabwe ze bali balwana ne Puff Daddy nga bonna bali mu battles ezimu ne 50 Cent nga bonna bali mu battles ezimu balwanira ku street of which endinga into nti gundi bamukuba ne bamutta ani PDD gundi ani linda kunkumalireyo linda kumalireyo kana akantu kakulu nnyo bamutta ne Tupac Shakur bamutta Biggie naye ne bamani bakola ki ne bamutta naye kino basooka ne bakitandika into a business nti ebiseera ebyo albums nnyo Tupac Shakur ze yatunda era obugagga ba Tupac Shakur abasinga obunyisazi tebabumanyina muwendo naye nga babukola into battles
batandika into business nenga zakabi kati okutingana kwaja luvanyuma nnyo nga kifuuza kya reality okitegeera nti bino ebintu byemutandika ng'ebisagirira mu bimulaba ng'ebisagirira kuyinza okuviiramu ddala okufiira ddala ali okusagira ku biseera ebikyakusobola okubeera mu bakulu nti ankopi ne fangoni boss kimenkena nga bo ng'abantu bakimanyi nti byakusaagamu naye tabigamba gaali zaabwe okitegeera anti gaali zo zijja kati gaali bwe zeesanga nga zekuba bya ddala bajja kitwala paso okitegeera bo balowooza bituufu byo bituufu bo balowooza bituufu because ate buli omu alina ku projecti nga muntu gwaliawo kasente yes wizi buli omu abanga yavuddeyo n'awana ankopi ti ankopi kyeyakoze kyakabi kuno si kukyamya ankopi ogamba mukola kyegyo abengaloza mu byakola bituufu andi kali naye alina okimanya nti abantu bala mu magoma benyini abakubye endulu nga ali ku stage yes bebakubye endulu nga kimenkena adinnyeko yes bannayuganda ate n'abantu bonna bakyuka omuzungu akita bleak overnight abo abantu nga gundi ayimba omulangira suuna eggulu ne bakuba engalo yoyoyo suuna waffe suuna naddayo n'atuula yerusalemu sali n'akwata omuzindaalo n'agamba no this suuna what are you seeing jajjano saawa zino palasi alina okumanya omuntu kyeki era nkimanyi naye akimanyi nti bano abantu bali kwani agirina babuukira etokota egaana ezikire bweti omulundi gumu bweti egenda ezikire sapalaso yajja okumanya okitegeera sapalaso yajja okumanya wawaali naye kino kizulaga ki mc industry egwa industry egwa kino kyeyagala industry ebadde egudde anti kati olaba kino ekintu wulira omuliro nga tewali ndongo tekigasa mukole omuliro nga waliwo endongo ndongo ki eyo naawe bino byaki biri nambirira nyimbira ku kolansi ginkubire muukaawo ginkubire kati oluyimba naawe olukubuyanya oluyimba lwa nnaku bbiri nga luvuddewaawo twagala serious business music oluyimba lwa nnaku bbiri nga luvuddewaawo kati wulira ako gabadde nakapera banumbye Uganda police that's not music man it's just some matter of time nti akantu ejasinza disappointing abantu ye Gagamel boss Blaster Bebe Cool working saa yagamba nti nkuka yona n'okutandika okucyankalana Bebe Cool yabireeta nti yajja n'eggaali naye abaana bawandiika dde already nga tebana n'enkuka ng'ebula enaku bbiri ne bawandiika ku channel zaabwe bawandiika ne balaga ne bagamba buli ajja abeere sitedi buli omu anywerere waali lwaki Gagamel boss yabadde ayimirira ku stage n'agamba abantu mufango nyaŋŋambye ajja naye yabadde akimanyi nti hashtag kyekifuga kubanga n'abaana baguuni nabo abaserikizeri nabo babeerangayo nga bawaga nti mulinde obucupa bwamwe bugenda bakkuba era walaba buli muyimbi yajja ku stage kwolwo olunaku ng'ajja n'abantu nga 8 9 10 ne babeera ku stage emukati biki ebyo takyasobola kujja ku stage nga tagambe bantu alienage andi kati ate awo kiba kiraga nti lasita naye alinga anoonya amasannyalaze takyalina bwenyinza okigamba bakati bwaba tasobola kuyimirira ku magulu ye nga ye omuntu nti bw'anaakona ku kigambo aliyeni abantu bawanike emikono waggulu then awo aba disappointinze kubanga ti Bebe Cool takyalina kyapuluvinga mu industry eno takyalina awo bwenyini nga wetuli ku lasita twogereko ku ngeri abamu gye balowooza mbu yakakkanyiza abaana abayimbi yakoze Bebe Cool listi abaana bagibise tekyalina naye nze wenjagala ekyanumye nze ng'omuntu kugira kapeke n'omuwa namba 3 nga sirikifu kali mu namba 5 tekyalina nze ne listi nabadde sagala nakugyogerako enyiza n'okunyiiza enyiza n'okunyiiza tekyalina just lwakuba nti kati yasigala kikola bukozi nti nga bonabeera nti Christmas ebeera buli 25 ate munaye tunagibuuka omusajja omwaka gwonna keka akantu kayimirirako naye ndowooza kati olabye industry gye yeetagisa yebale
ye bale kusitula TV namba tumwebaza gyatuusaako engalo naye kati ebyo industry si bye demanding kati nti osobola okukola press conference nga yakabi muganda wange endongo negaana wizi katuvayo ku listi ya rasta bategese b'ebivu batudde nabalabye bonna baddameja bonna tebalina okugjako enkwenjereere zebalina enkwezengenkwe abo abasajja nabo babuukira etokota bantama twakosenga bazeerangira ani kati olaba abo abasajja mulimu owegundi mulimu owolubuto mulimu owekikofiira mulimu n'owagundi maani nembategeseyovuga mpuga talinayo mpuga muyimbi alina ekibira kyebyobufuzi balamu manyi gyagwa balamu alina gyagwa yakitongoza ne bajja agamba weniyo bajjo taliyeeyo mugundi kati Abitex yowa naye tasobola kabwanangu naye kati olaba ekyembalegamba kikino MC gundi ono yakitongoza ekibiina mpuga bakiyita batya ne bakitongoza bakitongoza tebakitongozanga just mumuli musindi simagiza musinde kisinde kibanna bakitongoza nera ne waba yaze promoter kyoloze yandibadde ku side ye nobody kuba nobody ye promoter wa Chimenkena promoter wa Chimenkena kati nobody yandibadde ku side ze bonna they are demoters bonna bakimanya okusalawo kwa bajja kwena kikuna kikusobola kukyusa kati gwe wakimanya nti alien skin agenda kyankalanya gwa Abitex kye kyakutasa alien skin ku lisiti Abitex ekivulu siye na nyini kyo siye yali na nyini kyo naye nga yali promoter gwe tumanyi yategeka enkuuka abayimbi abo siye abaleta abayimbi singa owira statement za Abe agamba abayimbi abo yabagoba last year now bananyini kivulu baani abo ne bamugamba bebaani Hemmengo bebali bananyini kivulu bebananyini si bebananyini kyo kati tebanenya muntu mulala ye show yabwe Abitex n'avayo kiriya namukolako na interview ng'agamba nti yali yetumiikiriza omulimu ogutali gugwe kitegeera n'agaana abakulu bano naye bananyini kivulu namugamba leeta buli muntu kubanga ono tutwanyiriza buli muntu kitegeera Abe n'aleeta abantu abo era Abe tiyabaddewo okusendezawo ku mulyango Abe mukibi Abitex yes Abitex he was paid ekitegeeza kati just to organize the show bagimuggyako takyagikola show agikola nesinga siye finansa siye nanyiniyo ate kisi kitegeera Abe basiyo bali babiri mukulu oluli wampe ebbaluwa wange genda ku mukolo gwa mpulu eyo gw'embaga kyogamba ye yali mu kyaki yategeka buli kimu ekyali waka asi yategeka Abe bamufula this boy kinene this man yaponye bamufula this man gw'okubira essimu batuusaawo mu bwangu ye mugenzi aponye gundi azze stage eri etya kuba Abe ne mu interviews agamba bamuwa sente ye ngamusasula not him to pay them. Abe was paid to organize that show. Shadow promoter. Banchi chinza kuyitibwa kiti ekyo. Shadow promoter. Taina nyo buyinza kubana abayimbi gasalawo. Muganda lutufu. Babajeje afe bakafeero. Bakita Mbalese. Bwana Mbalese. Ali kati awo kati saa zino bwe kibanga bwe kiri bwe kitonga bwo kyogedde. Tebatuvunana. Tetulina buzibu. Ngatenyoke. Babe bakireeta. Kubanga wabanga omwana yabagamba nti omuyimbi ono gwe njagala nono. Ono bwana jagenda kolo. Tumanyira bantu. Mpandisa ani. Tusola gamba omwana yagamba Abitex simu wana. Kale muzeyi yagamba. Muzeyi si muzeyi. Muzeyi. Mukadde. Mukadde ate mukadde kinene. Abe muzeyi. Kale muzeyi yagamba ono nono zetumaleeta. Bano babinyo bagenda kucyankalanya ensisira z'abano mubaleke bano ne bagamba nedda mubalete bano bife betwetaaga ekivaamu kyonna kyonna ffe twaniriza buli muntu yenna kati bakigumire bayiga nti tebaliddamu kati saa zino ekyaba promoters okuvaayo kola press conference nga biri byonna biwedde bamaze okuwa abantu ensambagere tekigasa obuyinza mubulina babaninze bana bayimbi emyezi esatu kino kigasa ki nga polisi wenonyereza enonyereze kuki banyinya kubi abantu babakolere ki bamusibe ne kali ojjukira wano nti ne gwanga lyali liwezeeko obuveera oba tokijjukira
si ali lyabuwera bwogenda kudduka bakuwaki sikalabanga kakaveera ne tipi yenyini bagikusibira mu kaveera akabulaka ate babugaba luno n'ekibibi kyekyatanu basobola okikuwera mu kaveera akaveera sikalabanga konze gyengulira ebintu tewali tteeka wano lisobola kukola naye batuuze obukundi obwenkana butya naye munakola press conference ezenkana zitya eggwanga liri damaged omwana omu yalina statement yakoze n'agamba omuntu yekka yekka asobola okugaana Iron-Skin ne Pallaso okuyimba omuntu yagaana Bobby okuyimba oyo yekka yalina ekyo definitely ate omwana yakoze bulungi nnyo oyo yetagana bukalo yekka yasobola okunyiga epeesa naye ate era akunyiga peesa nga toli ku saidi andi ye talina saidi era essaawa yonna wezukukiridde bw'azuukuka ng'obudde nga bugize buze kubunabo twalina nga omusajja babita Don Mao Sebagala emmambi esaze buli wawuliranga emmambi esaze sajja katono kavugira munene kavugira munene emmambi esaze obudde obukeera ku makya nga buze kubunaabo oba otulabyeko ate nga waliwo abayimbi bona abagenda otulabako essaawa yonna banange banaabantu nze mpulira njagala nakaaba maziga mukulu Abitex mukulu Bajja alina abantu be yasomyeawo amannya nagamwe abantu ne President Museveni mwina okukimanya President Museveni yasuula Kayihura banange yasuula omuntu oyo yogera omulala tata bano beyajja nabo okuva mu nsiko biki nenamusula eri banange tuli wano tudaaga ekamuli eyo ate nene Kenya ewa Buuke naye batusula ewa Buuke netugenda eri okudaaga tudaagana abantu baali wano baginyonga bateesa nyakadaaga akyali muntu totandika kukyankalani oyogedde ku kigambo kitaata gwe wali olabyeko omuntu abadde director ne bamukwanya bamuwa obwediti kyanasanyuka kulw'obulamu bwe bwe bagambye ye abadde yewulira bubi owaye bagambye ye atambulira kagaali mbu kagenda musumbuwa gwe omuntu gwewawa obukulu ng'emmotoka ze zikukulembera eri ayagala okuva mu yagyemirembe akyagirimu naye waliwo nno gwe bagira vice prime minister gwe kyogamba obugombe buvuga kyekimu nga we bwali wali nabbanja alina eggaali kati gwe obugombe obwali buvugira wali eri ku Buuke gwe bwovuga kati saa zino obugombe bukyuka namu waliwo kano kobyako ako ka muntu awo noya kano oyo manya yalina amasanyalaze ku saawa eyo wokawulira vaayo nebeerayo naakangamu ng'alimu ejeemu ebya boda ebyayo ebibeera ku patrol mabega byofisa biranokabakanga baboda gira okitegeera kati we batuuka ekiseera nga bagambye nti tuwe piki zaffe otuwe n'emmotoka zaffe osigaze emmotoka emu ng'eriko akanamba puleeti ate ebyo biraba ebyo tebabikuggyako gwe nga bw'okyogedde babitwala bamaze kukutwala nga bwolaba sipa panti katakyana ne bwakomawo enkya nalaba omukyala wa Kampala eyaddira mu Jennifer Kisaka banaye abantu bambula amayinja bamuvuga ne bamuleeta nga bamuwerekedde bulungi nnyo naddirayo muyiye sakala munafuya naawe naddirayo muyiye genda so whoever is doing manya buli kitandiika kibeera n'enkomerero wabeerawo enkyukakyuka mu physics twagamba nga there is certain time t at certain time t yes ekyo kyetwayitanga Pascal's principle manze zikyandimu teyali Pascal's principle eyo at certain time t bawonyawo nti muli yali asanyuseeko agenda malakaabe ate buli yali akabyeko osobola okusanyuka nti twali emabegaawo nga Pallaso bambi ali mu maziga mwankyayo kasazino yaseka twatugaisa waliwo aliyeni bwe yakola live we bamukubira ebikonde live eyo nange nagiriko nzitera kulaba live z'abantu buladi ng'erimu mutwalo gumu ogw'abantu message nga zambuka zikirira zambuka naye leero omusajja watugatidde n'okutya nagamba mpanike ki njogere ki kale ate sa Pallaso yagikoze
nga kusagwe tukubiranga yaliko yabadde kondoza n'abantu nga 10,000 ez'abantu nga bali kuli bagamba kata wajidde ki wanyede ku kaki kati esanyu eringi bwe lijjanga mu bulamu bumanya waliwo amaziga agagenda okujja ebiseera ebisinga ennaku wekukwata n'ekuyonka butaaba manya ogenda kumala owangule ofune essanyu ennaku z'omwezi 28 guno omwezi 28 kimenkaddeyo mu kooti akyalejjaleja n'emisango kuba omunaku tekya maama mukulejjalejja tebakuyita kulejja omuntu bakuta kuleebaleeba kyalejja akyaleebaleeba maama kulebukala kuleeba alebukana abanga alina muleeba wewe tusabireko ku musajja banna omusajja addayo mu kooti nga 28 omusala gw'akasimu ate n'okukola effujjo ku St Francis eddwaliro ly'ensambya biggwerawa byonna gye biggwera kyonna wajjukira bagenda va mu kooti nga bali bagamba bakyano stating egamba ekyanoonyereza ku mbeera y'omusajja kati we neenawo lipooti y'enkuuka ate byeyongedde nnyo nga yakavaayo mu kooti waliwo lipooti y'enkuuka waliwo lipooti ya NUP waliwo lipooti ya NUP waliwo ey'enkuuka waliwo n'omwana gwe yakubaawo nga yakavaayo nnaku nga 3 kati ate twali tuli awo ate nebbala mwenyi n'agamba nti ono tabeerangako wa kibiina kyaffe ali ate eri mu bajjonkezi ali eri mu bajjonkezi kati ate tate yandibadde akuwolereza ate wuyo akuzaalukuse omweganyi bamaze otulaga sayidi entuufu gyali kati mazima ddala n'obeera ng'ogenda kwokya buli kaseera bannange kati awo omuganda wagambira nti eka ne mu kibira teri buyambi waliwo alina essanyu alitazike nga tetumulabako waliwo alina ennaku agituwe nga waali kale kati nnaku ku nnaku January bwakukeera muganda wange omwaka gukukeera nga gukukedde bubi oyinza okuwunzikira mu bubi bakati January abayimbi abasinga omungi bagenda mu ndongo endongo yeetaaga okuyiiyiza obwongo obeere mu studio ng'ofokasinze oleebaleeba na kooti ate okyali mu kooti ate olina bino abakukuba olina abaana bano ba generation abaali abakabi nga bakuwaana kasaa zino bakukuba waliwo abo ebyo bikyalo ebyo bijazabelo waliwo ebijazabelo mu industry Jezabelo nga yakwesimbyemu akusuula Jezabelo nga yakwesimbyemu nga yabadde akuteekamu ssente akukuba paka down nze waliwo ekiseera bwe nali kano kamba waliwo ekiseera bwe twalinga ng'obeera ku lediyo ezimu ng'owulira biigaayo oyo nga se bamuteekamu countdown ng'ali mu namba emu namba bbiri ng'ali mu namba emu namba bbiri Jezabelo bwe yamuvaako omwana ne mu countdown mu bonus track temumuteekamu Jezabelo nga yakwesimbyemu gwe taata omanyi kye bayitawo Uleya ne Basheba anti kati Dawudi waabeera mu kigo ng'anaabo